Rema myaka emituufu inene. Jange gijjo. Jange gijjo. Emyaka genda kola ku program eno. Ndi muyimbi. Luyimba kiro wayimba. Asina. Sina bimba binayimba. Neze moyo gwange. Kala ko okakasoti anti nuli muyimbi. Moyo gwange ntuira ati nsobola. Okay, I thank you so much, guys, for watching this time. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. My beautiful names. My beautiful name. No, my handsome name. My handsome name is Morris Jordan Kawesa. Straight. People are telling me I'm handsome. Am I not? Yeah. My daughter tells me I'm handsome. My daughter tells me I am handsome, and everyone tells me I am handsome. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Guys, as I told you, nze nabaga manja kunonya ku bazanyi ba Aromatic Entertainment. Bonaji bali tuwanonyeko ku business za bakola ki. Mwebale nnyo mwagide Mami Fish okubeera nga ate ku kyenyanja kye nagenda ne mulaga ne mbalagako ku kyenyanja mwamuwagide feedback ajimpa nti alhamdulillah doya obita mudadala bulungi. Mwebale kulaba pressure. Mwebale kulaba damage. Season 2. Gwende nayo nakulwaliro. Mwebale kulaba chekango. Oh yes, makola chekango. Wali ku channel yafe ya LM Movies. Nemakula TV. Nemakula TV. Yes. Gwende nayo nakulwaliro. Bamuyita. Mchala. Mchala. Na. Abadda today. Ada manyinga namukuwawo mwami we. Eso mwami. Kubawo. Ne abachala bache mutumaga kulaga bami bama. For security purposes. Security purposes we babba. Ayi, usajja mumba. Sije babba. Amsije bamubba bamutwala mutwazi. Kale bwe baba twala. Ngagadde atwali. Osigaliro. Ate nafuna omulala ate nabira kwecho. Wanji. Gwe gamba bami twafuuka kintuntu nti ono bwagenda gwe ng'omukyalo ofunirawo omulala mama. Ofuna gwesibako. Ofuna waliwo omuntu nga tali serious. N'omwetuggako. Newetuggako. Ne mubeera serious. Gwe n'omufula serious. Ate olaba musene. Ebintu bino bizibu. Kalanga Morris osobola okunkwana. Ndyawo ntyo. Toli serious. Okitegeera. Naye nga ate waliwo omuntu andaba mu future. Agamba neba nizo nakulifuna Rema. Ebyange bibe bwente. Kati gwe gyokoma okunjaajamya. Owa omukisa omuntu ono. Nebaliba, this is life. Sikunze. Abakyala bonna out there, n'ababi bonna out there. Gamba bali abantu. Omamba mikwano. Osobola okufuna omuntu nga tali serious kati nanze ekikyala kino kyolaba. Ng'omuntu tali serious. Nga buli kaseera obudde nkalanira bukalanire. Nga amasimu nkalanira bukalaniza okugakuba. Buli kwega buli kimu tekigenda bulungi. Remember wabawo omuntu ali serious. Wabawo omuntu ali serious. Nga yalaga nti ate nompa omukisa bwe guti. Nsobola okukozesa bulungi. Ngomwachans? Of course, yes. Mashallah, alhamdulillah, bamita Rema, bamita? Rema Semambo. Rema Semambo. Semambo liyo mwami, oyatali serious? Yeah, liyo mwami tobi mani mwese. Si. Ogambi omwami kati so mwana. Liya dini yemanyi. Manyi liya dini. Ndiogere? Liya dini ndiogere? Tatu sabola. Nzikiriza? Liya Semambo ya tata wa. Nzikiriza? Sagala kukozesa nsabye kya Jackson. Nzikiriza? Morisi. Abatukole. Wende na ulaba muyita mukyala Ludigido nambemu bwati. Omukyala yesiba ku Ludigido. Wesibako mwesi? Mutayiza butayiza kwa banje aliko. I mean nayo yesiba ku Ludigido sebe. Abakyala ennaku zino asobola okwesiba ku musajja nga naye yesiba ku Ludigido kati. Binzo okwebya ddala. Omukyala yesiba ku musajja.
lwaki mumulowooza nti omuntu abakyala tetwalina mukwano kati nga Sanchez kati nga katolaba nti no Ingrid anti Brian nambemu yesibako Sanchez nafuna omukwano. Sometimes abantu betagala abantu abali serious we batyo ng'omuntu ono gobera naye akulaga ne bwogenda asobola I can get another you. Yes. Mukitegeera? Yes. Kati nga waliwo omwana abandi agamba for me mugwe sirabayo omuntu mulala. Ebiseera ebisinga n'ebigambo bino kikulu. Kyekiri ku Ludigido. Kati Ludigido mwesibako. Bati era senga naye tebamugoba. Eri anatera. Eri bamukutte mu tanati. Ninge kikosibya ku musajja nanagira nga abasajja abalamu gye bali kiki. Kati naye lwaki nkyalabanga mu Ludigido mutu mwaki temukiraba. Ate ebintu by'omukola kizikulaba. Ludigido yali agyewulira. Kati naye lwono alaba omuntu agyewulira. Omuntu oyo agyewulira naye lwamukuba amukolera nnyo. Abasajja babeefiiringa abwawe ng'alaba yeerabawo nnyo those people who are proud of themselves. Naye lwabyali bimukolera naye. Rema mu mbeera za bulijjo mu bulamu obw'obulijjo ng'ogyeko Naira ng'ogyeko gwe tulaba mu kyekango ng'ogyeko gwe tulaba mu climax. Naira yaani mu bulamu obwa bulijjo? Rema Ssemamba. Nzadde, mukyala nzadde. Mukyala alina omuntu we. Though not married, but I'm saying someone. Mukyala muyiribi. Mukozi. Yeah. Mukyala olwekyo ekisomoka. Era mu bukozi nga bwe nabagamba nti Moral Students Kawasa nja kunoonya ku bantu kuba ku bazanyi ba Aromatic Entertainment most of the time oba oliawo nga balina businesses zaabwe naye nga bali agadde bambi okubawagirako oba oliawo kubanga most of the time kino ekintu kyetukola okuwagira abazanyi ba Aromatic Entertainment okuwagira omuntu yenna it's an appreciation okumulaga nti nowaayo kyokola kirungi kyokola nkyagala nange kankuwagireko ate oba oliawo kowagiddeko akatono ne bwadduba nusu 10 omuntu oyo boyina maili z'omutambuza so wendi olunaku olwaliro ewa mukyala Naira mukyala Ludigido omuyeka bwati Rehema Ssemambo wendi olunaku olwaliro nga njagala manye tutudde waliwo perfumes ezituli mu maaso wano zemulaba ndabako RS perfumes RS kitegeeza ki? Rema Ssemambo. Brand yo. Rema Ssemambo perfumes. Wow. What are you? Perfumes z'aba client. Rema, lwaki mu businesses zonna kutunda mmere, kutunda katogo, kutunda byennyanja nga Mami Fish byatunda. Kutunda ngatonga Moral Students Kawesa oba Moral Fashions byatunda. Lwaki perfumes mu byonna? Omwami wange ayagala nnyo okunywa obulungi ate era mpangalira mu bantu abagala okunywa obulungi. Ekintu ekiri mu Aromatic n'ekirala ekirungi abaana bwe beesupportinga they support each other. Kale muyinza okutabamu batusupportinga but abasinga omanyi kasita majority bengeekola ekintu gye tufokasingako ennyo. Kati abaana baffe baagala nnyo okunywa obulungi. Kati nayagala nnyo okubanga natundako kongoye by the way. But ngoye z'abakazi ez'abakazi? Gyonna natundira ku z'abasajja. Sister wange era ayina edduuka ku Pioneer Mall netugatta netubeera babiri nga alina engoye za bulijjo nange bwe ngenda e Dubai ndeetayo bisharia ebintu eby'enjawulo nekasita nakikwategana ku ngoye. Business y'engoye eno oba boutiques mpulira etambula bulungi kiri kitya kituufu? Kituufu zitambula bulungi engoye zitambula buli bayira emirimu egisinga gyonna gitambula kasobola nga ofunye location ennungi n'omala n'okweranga but I wanted something nga kyange I want to own something. Kati ate n'ekyokulala ekyasinga okumpuushinga nnyo nga nange perfumes nzigula nnyo banabeeranga awo nempulira nkalaba kalanze kunze n'omwami wange nina ebintu bayira byenjagala nnyo nze byempuliriramu emirembe nga ndaba omusajja nga awunya bulungi ng'ekintu nenkola testimony yange nagisimba kati nga wemuleetera ebiseera ebisinga ngamba eno nnungi eneezibalamu nti nina gundi nina bagiyita batya eyo nga bwegamba kati neneezibalamu okuba nti nsobola okuba nga nonda sense ennungi
ate wenagende waliwo omukyala bamuta Anne n'alonga omukono gwange namulabira through my friend Alice nali mumugulako nnyo nampa ideas of perfumes kati alina spray body spray na bingi nnyo nagamba naye zisobola okukolera biki nangwe nagenda wenengeza salawo nengenda Dubai nekyekwatiramu I ended up nezireta but nongi abazisigako baza appreciate nga se nongi kwana weziko nongi nnyo guys perfumes zino nongi n'olwekyo ate nga siza bei nnyo Raymond yangu zaako perfume by the way sooka nze muntu ayagala nnyo okunya obulungi era ababeera okumpi nange you witness naye nze nali omukyala kimanyi yegwazinguza omukyala kimanyi yegwazinguza era naye yali akwagiddeko yali akuguzeeko yes so Raymond yampa perfume nga nungi so netandika okuspreading so badde yewaka nengamba naye why not kangende koko Raymond atongera okuexpandinga business yeno eya perfume ayina edduuka oje sponsoring program yo consent bagambi nenga ate si ekyo kyokka okubeera nti no tetulinda Rehema kubeera nga tulagirira location omanyi ebyennaku zino tetulinda location of course number tugenda gitekawo tugenda zibawa nti nebo bweyagadde ka perfume mwayagala kakuleetera wooli tukola delivery nina okuva ku mutwalo oils zange nongi nazirejet abakyala ng'olina omwami wo bayagaba abakyala mwabiri abaami biri biti bagamba zisikola kino musajja gwekola kyolina okukola do what you supposed to do kitegeera kasi teri kintu kituuza musajja but kyavunaanyizibwa okuba nti omwami wo amanya nti kino mukyalanga alina okikola kino mukyalanga alina okikola tetulina kye tugenda bakolera bo kubatuuza batumbamu ebyo naye ngaakimanyi nkino nze nno kino nze sigula kino mukyalanga yagula kino kumani oba omwagala kola kyosobola mu pawa zo kati nze wange ebyo byegula perfumes talimanyi ebyogula naye bannange ekisinga omutamyako omusajja yekuwa perfume oyo alyeyira bweyizi kino kintabula perfume eno ogiraba awesa perfume eno ogiraba 60 mils omuntu nga likutebulungi esobola okumalamu emyezi 2 naye omwana wange mu weeks 3 eba eserengenge omwana okugenda okuggwako nkwano sebo sibyagala onzijukiza aka video ka Epas ayina aka video ke yakola ku perfume nagamba nti no perfume eno giraba bw'ogigula bwoti kubako wano lumu ta okube ne wano ta okube ne wano ta ne wano boolyawo wano ta ne wano ta mulundi gumu kimala bw'oba oyagadde ngoyagadde ulira ngoyagadde osobola n'okubako wano kunkoona wano ta such that bana boy taka abemabega basigala nga basigaza akawoowo ako naye yakozesa linnya lya Nakyejo Nakyejo najoli nga gwe Nakyejo I'm sorry but Epas yalikozesa erinnya eryo nagamba Nakyejo musanga mu kyalo nga yaguze perfume ye munaku 2 bwatatoba aite bamanyi tawera nti yekubye aite bamanyi nti bwaje kuba nyingi nyake unya bubi koze be sonsomola nnyo yes bwoje sige nyingi nnyo tenyuma kati empathy yekiri kye yatulaga kati njagala tugambe ku bantu bano omuntu perfume inaje kubati perfume sigenda kugamba mbu no kubawa no kubawa leo wabula my point is perfume eno nze bwoje kuba ne gwamu mba nkola kuba ngo bogina ku document but ate sagala kuba selfish towe kuba nyingi nnyo bwe kuba ekingi nnyo otukitsira nga nawe okutwanya ne mukusa kati nga famato ina sinuses oba wulira ngo sayo atenga era engunje eyo sente yegenda
munyindo yes olusi teba nonji ka stay repeating again and again Oh. sometimes it's all kunywa kulwaza ekiwanga true perfume zeekube bulungi banange omwami kano ka perfume abaagala kamayira mu mwezi gumu yeah mwami gundi kati ainaje okuba atya wekubeka akatonotono kituufu wekubeka akatonotono okitegeere kuba nawe yo naye najeera bweyizi nafulumanga atobye nafulumanga bannange Karono nyo nga tukyali ku Morris Jordan's K Media. My name is Morris Jordan's Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Mchala gwendi na eba mwita Rehema Semambo oba Naira oba Kirabo eyaloga Keza Namaunyo. Tuwagidwa banafe aba Morris Fashions nga baina engato okuva ku ngato y'omwana omuto paka ku y'omuntu omukulu atenga basanga wali ku Naiga Chambers atenga bakola ne delivery wona woli basobola ogikutuusako. Tuwagidwa banafe aba Matendo Restaurant nga wali ku Salama Road ku Kiyumba stage bakugamba nti baina emmere okuva ku Kyencha paka ku Kyegula atenga bakola ne delivery woli wennyini we bagituusa. Tuwagidwa banafe aba Aromatic Entertainment nga bo bakugantino bazannyi ba bina Uganda baina movies zaabwe ziri ku channel emanyiddwa nga Trust Films. Sawa zino waliyo Pressure ne Damage season 2 atengera baina channel yaabwe endala emanyiddwa nga Special Movies baina channel yaabwe era endala emanyiddwa nga LM Movies. Channel ya LM Movies sawa zino waliyo Ekyekango mirango mukyalo no yazanya mu Kyekango. Lwaki waloga Keza okuwunya okutuuka ku ekyo abakyala kwegambo omukyala bobeera ne baawo ngomwa kirabo kati njogera ndi kirabo okay lwaki olowooza kirabo yaloga Keza okutuuka okuwunya to that extent mukyala munno kati kankubuuzeeyo omuntu ekitegeeza okuba nga olina mukyalawo yes manyi kitegeeza mukazi mukwano gwe namutwala naye nga mukwano gwe n'omunyonyola nga bw'oyagala mukyalawo nga you can do anything okuddamu okufuna omwami wo oba mukyala anini mukyalawo mukwano gwe kati mwasajja osobola obutaloga but you can do something bad. Amanyi ekitegeeza omuntu okwagalira omuntu ng'omuntu omweyambuliddde n'omulaga nti omusajja ono sobola kusabairinga. Kirabo yalina weezi empisa mbi but she was a lover. Ni abakazi abalina empisa embi ng'eza kirabo gye bali ebyaddala. Abasajja ku bantu baabwe sometimes abantu bamenye nnyo emitima. Kati bw'afuna omuntu we aba yaba insecure naye era ebiseera ebisinga kirawo buli muntu gwe suspectinga yali in the picture omwami we yamumala n'amufuna ate Brandon era bwava wali bumukozesa kwa Brandon yakwata ku ssente era kituufu yamala n'ayenda ng'afunye ssente n'ayenda ebituufu okitegeeza Brandon yali musajja mwenzi nga mukyala wakimulabamu Bera Brandon we yafuna ssente yayagala Keza yes omuwala yenyini yasooka okususpectinga naye after Keza okumwesibako for a long time kuba Keza yeyesiba ku kirabo I mean yeyesiba ku Brandon n'amunoonya ate babiri Brandon kyamwesibako babiri yali nga tamwagala nnyo kiri awo naye babiri yajja ng'anoonya buyambi babiri yajja anoonya buyambi mu kunoonya obuyambi n'asulako kewaka okitegedde kati kankubulire olaba kati kino sobulira gwe kati ngamba abantu abali ate ekirala Brandon ekyamukozesa ekyo nti baali bamaze okwawukana naye nekirabo kirabo ng'amugobye bubi nnyo amwambudde ne mu bantu ku luguudo really omukyala n'oyambula omwami w'omukubo kirabo ekituufu nali simwagala yali yantamamukko but ebbuba liruma obujja bwakyabu anti obujja kya muntu naye lirina extent ne levels tekyali kirungi naye nga kyaliwo singa yali muganda we nga brother wo nga kirabo bwabonyabonya atyo bwe waali mwese brother wo n'abeerayo yali bbuba kirabo yali okay ebbubo limanyi nti nno lisobola okumalako emirembe waka limalirawo ddala limalako emirembe kati ime kyali akola kyali kifu anti ime vaite tumutwala ne serious kubanga ime yali tayagalwangako manye ebintu bino ku ground biralamu
omuntu yenna atabeerangako mu mukwano atabaako omusajja yali amututteko n'ategeera heartbreak z'abasajja n'ategeera biki by'olina okugumira ng'obeera n'omusajja talina buyinza bwogera mu bantu. Omuntu ono alina obuyinza obwogera mu bantu ye muntu ayagaddeko n'aguma n'agamba naye naawe nange mbeerayo lwaki nganze sibikola nga ggwe okitegeera kati ono mu ime twogera ku muntu eri ye ayogera obwogezi okitegeera naye nga atalina omukwano gwa brother we ng'ayagala okumusevinga mumanyo geyafumbirwa kuba teyagalako ku musajja yenna kati etalina buyinza bwogera okumanya nti no brother we abonyaabonyezebwa era omwagala tekyetaaga kumala kufumbirwa okimanyi wali byabalamu nga ayagala nnyo mukyala we mukyala wa brother we nga brother we newaba akoze ensobi asobola omulomba ewa mukyala we ekituufu kati ensonga abakyala kati embiza empisa kirabo zaali nnungi ate abamu kingitikala okulaga ndifenga kiri kyenkugambye ebiseera bisinga lwofumbirwa onobeerako n'omusajja obaako byotegera obaako byolaba tebisobola kusigala kyekimu omusajja tasobola kubeera oliya nga mwali nga mwakeeyagala eyalabirwa bikyukamu sometimes asigala akwagala batalina budde bukutijjirako okitegeera ekitulo kiraffe abakyala okulowooza nti nabaami baffe tubakyatwagala kosi tuba tulinako extra ketusuubira nti wakiri yalikozeeko bwati yakolanga bwati ate sometimes aba alikola eyawalala lwaki olowooza kirabo yali nnyo lwaki oyo nonna obudde bange ku kirabo nga luwa ebintu ebiriwo ebigenda mu maaso nedda twogera ku karakita kirabo omukyawa to that extent saagala kale ekitegeeza ekarakita gye wali ozanye mu kariyayo n'owulira nga ekutamye kirabo nange yatuuka nantaba ng'omukooye musajja n'afuluma kirabo n'akwata boda n'amulondoola naye wali yali agudde lumu gyebali abakazi gyebali ate nga siba n'enyanzi buli omu yamanya engeri gy'abeeza mu mukwano gwe tuli ne Naira oba kirabo nkuyite kirabo nkuyite Naira Rema leka nkuyite kirabo kale Rema firimu ki gy'olowooza nnyo n'omanyi mbuno eno hit mbutuufu kino kyonna eno yonna inagikuba ekifirimu gye nasinga okwagala ennyo nempira nga agizannye ate nga nali sikisuubira nti nja kikola ekisooka najagala nnyo lwasonga mukama wange yantrustinga n'alaba nti ekyo Rema agenda kikola U-turn kubanga U-turn ekyasinga oginjagaza nti naswitchinga amanyiza ennyumirwa nnyo ne bangezesa ku kintu kati nasinga okutegeera mukama wange kyali yandabamu nti nalina character ze nayambala nga mpulira azambadde kubanga Agi ne Rema banjawulo nnyo obugumiikiriza Agi bwe yalina just lwakuba obusungu bwa Agi obwo bwe bwa Rema obusungu bwa Agi bwe bwa Rema era bwe bwa kirabo naye obukakkamu si bwa Rema obusungu bwa Agi bwe bwa Rema naye obukakkamu bwa Agi Rema si mukakkamu si nnyo naye nga mukakkamu olukutta otya ozza otya approach kyoleeta kyenkuwa bw'ogira mu giyange eri waggulu nga nawe ogiteekamu namba 10 saagala nnyo kumanyira by the way, I respect people so much. Mpanya abantu ekitiibwa. Kati omuntu atamba ekitiibwa amala ndaba nzalaba. Mpanya ekitiibwa. Mpanya abantu ekitiibwa. So njagala nnyo okumpa ekitiibwa. Sikibasaba. But mma njagala engeri gye nkutwalamu gy'oba otwalamu. Ntwalira eyo. Kirabo, businesses nyingi. Okay. Ng'omuntu ng'oggyeko okubeera nti nno agenda kujja wogenda okutulagirira in a very short time okujja okufuna opa perfume oba ka deodorant oba kaki kati ng'oggyeko awo omuntu ng'ayagala ka perfume kano asobola kafuna atya asobola kunkubira ku ssimu
Niye kati asobola okukula ku namba y'essimu oba abamanyi ennamba yebafaanizibo kukozi nabo nja zikozi ntulireko paka nga nfunya ekituufu mbadde pafumu zino ozaawula otya mpulira bagamba nti eno y'abasajja eno y'abakazi ozaawula otya kati okusooka nange byaki abasajja baganya perfumes eziri strong perfumes eziri strong ate abakazi bagala nnyo perfumes eziri nyange ezirina sweets vanilla kati ebiseera ebisinga kati nze omuntu natanako kati ntandise ozitegeera nti omuntu naba tangambye nti eno y'abasajja nenditunulako bwenti kati nga bwolaba eno sugar baby tugeze kyerikalinya kubanga sugar baby era okitegeera of course ayinako abo abakazi but before reading the name kati ate kati nenjiwunyako bwenti olwokuba nti eba ewunyamu ka sweet ewunyamu ka vanilla ebiseera ebisinga ategeerawo nti eno perfume ya mukyala abasajja baganya ebintu ebiri strong nga waliwo abatabyagala nyera waliwo neza abasajja ezirikamu nga nnungi kati engeri gyosinga okwagala zaabasajja nzikakkana Rwemasemambo yakazanya movies meka mu career ye romantic? No. By the way, before to that question, Rwemasemambo yakazanya mu bibiina bimeka kubanga olw'ensonga waliwo agamba nti nonze okuyuka katugeze okuyimba nti nze nayimbirako mu Igozi nenyimbirako mu Gundi bandi nenyika mu Azawe bandi nengendako mu Songs Avenue kati ndi wano kati ndi solo kati abantu abamanyi abamu abamanyiko abamanyiko basobola kumanya nnyo abantu abamanyiko abaludde kale nga bandaba natandika ebintu nali byagala nga ndi mwana muto nnyo nga nkyasoma naye we natandikira okugamba nti no ebibiina biringa bibiri ekibiina ekimu yali Ebons but Ebons saazannya nazina I was a dancer tuwe muleka ndi muzibu nnyo ndi muzinyi naleka wala katini nnyo nga ndi katini nga ndi muzinyi mu Ebons ebyaddala yes ngoli dancer waleka wala katini I was a very good I was a very beautiful girl. People used to say that she's people used to say what? That I'm beautiful. That you're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Beautiful. Ngozina. Ngozina. Ali muzini. Nali wa mwamani. Gomanyi no kumani. Nali sichali. Mu mazina. Lwaki toto chali muzini? Omanyize. Nganze. Kati nazala first born wange nazala nkyali muto nze nganze nempiranga jukira costumes z'okuzina ziba ntalamu okitegeera ddala mu bibiina kati nganze mpulira nkooyo okwambala bwentyo okwambala otya costume ezikunama something of that kind yes nawiranga ngomaze okuzaala nawiranga kati nali okisembu kusinga maze okuzaala ng'omwana nga atandise okukulakula awezezza emyaka 4 5 nawulira nga sikyasobola kubeera nga nzina kati nempulira nga naye nawummula buwummuzi instead kozi navaayo tebangobaako navaayoko Ebons mu dancing group naye okuzannya nga bwonagamba kubanga sinali sizannyangako okuzannya nga bwonagamba nti omuntu nga tukyali ku career eya dancing kuba Ebons nalabako nga bazinirako koko mu nnyimba z'abayimbi abamu nnyimba nga 2-3 nga 4 wazinirako ko mu video ki gyonzo gamba abantu bakunoonyeko balabe ng'ozina mu video sijja kwagala bandabi sijja tosokoola nedda lwaki nedda mukwano abantu baagala okulaba ng'ozina ekirala twagala abantu bakulabe ng'okyenkyebula amazina mu luyimba lw'omuntu yenna okay tuwa luyimba tuwe erinnya lya muyimbi. It was fun by then but I don't think I like it now. Oh, yeah, but then it was fun. But then it was fun. Jaga. Okay.
Okay. Obadde inacho ekyoyagala okunzijukiza mu kirala. Naye mbaida nazanya mukaawo. Ya mu. Nazanya mu. Muki? Mu Melbourne. Yes. Nazanya mukaawo. Bakira siyagenda wala. Okay. Nimpumula. Okay. Then naddamu kugamba nti nensoka nenkolako kebyange. Nkuza omwana wange. Nenkola ebirala. Then kati nendaba nga aromatic. Jukira nga wamanyi nti nno. Manyina okuyimba. Hey. Leka. Ash. Abadde atyo. Nze ndi muyimbi. Manyina okuyimba. Oli muyimbi? Luyimba kiro wayimba. Asirina. Sina kuyimba benayimba. Neze moyo gwange. Alafu mukakaso otya nti oli muyimbi. Moyo gwange nkiwulira nti nsobola. Abadde kityo. Mu moyo gwange mpulira nga oli yango oli muyimbi. Neda kale. Omanyi waliwo fe abazambi b'omupiira osobola okugamba nti nsamba era ne bagamba kale katugeze oli ku kataafu ne bagamba tuweemu n'okubamu jjago n'okubamu emirundi kati omuyimbi yagambye akiwulira ku mutima. Oluyimba lwa muyimbi kikale lwoyinza otuwaamu tuweemu just mwami Lubowa yatugamba bw'oba oyagala okuzannya obulungi sooka okiteekemu nti nsobola. Yes. Okitegeera? Kati gwe mwoyo okiwulira. Mu mwoyo gwange nkiwulira nti nno osobola okuyimba. Naye nga sigenda kuyimba. Twemwakemba Nenda mukwano tonkema. Manyi oli simanyi okuyimba. That is the truth. Hey, I don't know. Teyo wali omuwala nambi obulungi gwe bwayinga obunya ku matama kazigo mu mannyo nambi yali yaboobera. Jamie Culture ayina ekivulo kye akirigenda kwera ku Papa's Hotel n'olekyo mujje omwana oyo mumuwagira abadde mu rehab for a long time. Papa's Restaurant. Tuli ku Papa agenda kwera ku Papa's Restaurant. Omwana oyo abadde mu rehab for a long time, for some time, but the guy is talented. So bambi mujje mumuwagire. Ayina obuyimba Smile, Teucha, Nambi ako kenyini kekenyimbye, Sabasaaliza. Ayina very good songs. So n'olekyo mujje mumuwagire. N'omukyalo ono naye agenda kubeerayo nga ali kuba backup. Wamma baagala okundibako nga nnyimba. Mbawulire muli n'okusanga. Nga 18. Yes. 19. True. Ennaku z'omwezi ngaaga. Ngabiri. July. Yeah. Tugenda kubeera ku Theatre Laboratory. True. Aba Aromatic Entertainment. Yeah. Ne bakayimbira drama actors. Yes. Kati omuzannyo gwe baguyita customer care mu no time. Oba no time. Mu customer care. Kati awe ngendo yimbira. Gomacho kitegeeza nga kali gwe somalayi na mume yabali. Jini nakachwa. Bwenjogero wa aromatic omungo yogero wa bwenjogero wedio omungo yogero wa aromatic jini nakachwa. Sa Ahmed Lubowa. Message Semakula. Florence Nampija. Andrew Ben Chiwoka. Yiga Conrad. Kachapi Zoleida. Sa Mulimira Slate. Aisha Chomhanji. Fiona Fish. Twesange ku Theatre Laboratory na kuzomezi 18 Nda kubera yo merenge and Shirabo and Miss Nakaway. Farouk Mutegi. True. Ludigido. Lulu omwami we. Oli omwami wa Nesi wako. Nalala banji. Omwami we gwe Yesu wako. Lwa masema. Ebibiina bingi. Bingi. Lwaki mbibiina byonna ebyo gwagamba nti nonze kanyeneza nyire mu Aromatic Entertainment ye puliramu emirembe. Abaromatic babazanye ebintu byabwe. Amanyi kati olaba. Emirembe gigenda ne giggwawo. Tukkiriza kati Aromatic yeriko. Twagala nnyo buli muntu ayagala kiriko. Kuba abali abalala si babi. Bali abalala si babi. But Aromatic yekola ki? Yesinga. Nga walaba nti na Facebook yaliko kati kuliko TikTok. Kati bali abalala balungi. Naye Aromatic kati sawa yeriko. Ate buli muntu ayagala kiriko. Yes. Ni Aromatic eruddeko. Anti kati eruddeko. Esobola okubaako nevaako. Kati kweri era. Tejja kuvaako.
Tajja kufako kubanga omukama waffe awo omukisa tabuilding a storm abuilding abasita bangi so kati ekintu bwekito kiba kizibu nnyo kyakugwa kuba buli kaseera tasobola kubanga omuntu alina abasita basukka mu abiri nga balina abantu abamanyi you know what it means kati si kyangu ate nga bulina kwazimba bulina kwayongera okukola nga kyayagala kozi yakugamba nnyo nagamba if you want to become a star I'll make you a star. True. And he does it. True. Rema nakubuza ekibuuzo naye ndowooza oba tewakiwulidde oba wakizzeemu nga sijjukira oba wakizzeemu oba nekikubuuza mu kali akasoose wakazanya movies meka gwe mu career yo? No, mu career like bwe gy'otandikidde nti no oba mu Ebonies oba Ebonies omwo nazanyiramuko kati mu OMG. Wazanya mu OMG? Wow! Nayitamuko. Nazannyamuko banga bayirewo yaliwo nga ntandika nga sinakuwummula. That was sidda nnyo because when nagambye nakana kato it was 2012 actually 2012 ini when nawummulira. Rema myaka emituufu olina gyange gigyo emyaka gyange gigyo emyaka genda kola ku programu eno nja kuva wano ngende sawa naikambira kasuku tugenda kumanyira misana ate myaka abakazi gyabanje gibatabula amwani wange amanyi emyaka gyange emituufu kati gwojagaza ki kozi wenna kugamba emituufu ojja kugamba jeke bawuza jini genda mwisi genda njako interview yi eyo ebadde part 1 onako lwenkya ngenda kumaone Rehema Ssemambo part 2 tovaawo ku Makida's Media tugenda kudda tubongere Rehema Ssemambo ayina part gye yakonyeeko ey'okuzina ey'amazina ngenda mukomyawo enkya ngenda kuzinira mu no time customer care kula bonita Irina Mulondo tugenda kukukyazaako wano ne Rehema Ssemambo eva sinye mu bintu yoyogera bibyo zisikogeddeeko kale Rehema katumukomyewo nako lwenkya mu part 2 ate ayongerewo kubera nga ate atulambulira. Thank you so much. Have a blessed night for today.